ekireetera obusiraamu ekimuleetera ebizibu kwe kubanga wano we bwakkira e Makka mu byobugunjufu waali wansi nnyo, tebwakkira mu bitundu nga Alexandria e Misiri, nga Beirut mu Lebanon, awo awaali Greek civilization, awaali ba philosopher. Waliwo amawanga nga emabega eri gaali malabufu nnyo, nga wayitawo ba philosophers ba Aristotle gye bawangaalira, naye obusiraamu bo ne bugenda ne bukkira mu kitundu nga abasoma obusiraamu n'abalala babuyita jahiliya. Obusiraamu bwakkira mu kitundu nga kyatulwako nti jahiliya, ekijjudde obutumbaavu. Mpagamba nyiza okugenda bemutajja kwerabira, naye ze facts. Senga obusiraamu Nabbi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad yatumwa mu Afrika, n'atumwawo awaayita ba Greek civilization yaabo, n'atumwawo effort ye amaanyi ge yalitaddemu n'ategeerekeka gaali badde matono. Mutegeera amaanyi Nabbi ge yalitaddemu ate n'ategeerekeka mangu gaali badde matono. Naye atumwa mu kitundu nga mmwe mwenna abasoma ebyafaayo mugamba nga obusiraamu tebunnajja e Makka jahiliya, waali wajjudde butumbaavu. Nze ebyo sibisoma nempitaawo, mmanya kirina effect. Yategeerekeka bulungi mu bano wogambira nti jahiliya, yategereka bulungi, yategereka bulungi mu bantu abaali balinze embukulaniye beebagaana okutta abaana baabo abawala. Tekiriiyo mu buwangwa bw'ensi yonna nti waliyo abantu naddira omwana w'omuwala, omwana mwagala obulungi, azanya naye nasima ekinnya namusikamu namuziika. Bwe kibeera nti awo Nabbi we yatumwa, kitegeeza yali awalampa gambalagala okubajjamu. Osobola otya okuba nga abantu b'otumyemu n'ekyobuntu tebakirina, nga n'obuntu olina kubasomesa busomese, obuntu obuzadde ng'olina kubasomesa busomese, nti guno gwe mutima omuzadde. Awo we yatumwa. Kati obusiraamu ne bufuna ekizibu kinene nnyo nti mulabe oli asomesa senga agaana okutegeerekeka oba abantu ne bakoowa oba beerabidde byeyasomesa wakibata fallback line nti kale bino ebyo ne biba bitulemye, katulabe bino byeyatusanga nabyo mu byobuyivu eri Bulaaya. Waliwo Christianity, okusomesa kwa Kristo kwatwala Bulaaya, naye mu 1500 Christianity yatandika okubalema. Mu 1500 AD Christianity yatandika okubalema. Kiki ekyaddirira? Abasoma history bata Renaissance oba rebirth of knowledge. Renaissance katuddeyo emabega nga Christianity eno tennaba, tutujjeyo ku bimu nabyo bitugase, tuddeyo ku knowledge before Christianity nayo etugase, kubanga twalina civilization eyawaggulu nga Kristo tanajja. Twali Roman civilization, Greek civilization. Christianity webe tulemye, kale katukimenyo kubiri. Bo Christianity we yabalema balina knowledge gye baapiikinga ne bagamba nti na kino kitugase kyeyatusanga nakyo. Ffe ng'obusiraamu butulemye
kiki tutola jahiliya. Mbagala nyizo kwogera wano ebintu bitusala kudamu kwerabira. Lwaki tulina ebizibu? Kubanga omusajja yatuleetera nuuru. Teyasangawo mulamufu, yasangawo butumbaavu ng'alina okubwera ne buganirawo. Ng'alina okubwera ne buganirawo. Kakati kino kikulemye ogenda fall back line ogenda ku kiki ekyemabega ogamba nti nakiri kakingase oli jahiliya. Owatamanya ebyama lwaki tulina ebizibu bingi. Olyo omusajja omwekitiibwa alina ne tayito ey'ebyobuyivu. Yatula P7 n'agimala, Idadi n'agimala, Thanawi n'agimala, Bachelor agimaze ne Masters. Naye agenda okwogera nga jahiliya nga busibu. Muhammad wa ali Muhammad, salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nga kati ate ekindi mu musana yanuna yoki. Sene kumwokya ebbanga lyonna yanuna yoki akyayogera ebyo. Come on. Osobola otya okuddira ekintu ekijjayo erinnya era Nabbi Muhammad n'okijolonga n'ogamba nti n'ababadde banywa obwenjaga n'ebisigadde bakusingira. Omusajja nga sina mugoberezi wa Busiraamu ayinza okugamba nti nanyenze ekyo sisobola kukyogera ku Nabbi Muhammad. Lumu Abasiraamu nga bali mu nkaayana zaabwe webagira webakkakanyiza ennyo mufuti waabwe. Lumu nasanga wasanga nga ogenda okulaba nga olaba abantu abakuŋŋaanye ogenda okulaba nga waliwo nti yatunda busiddi nga kuliko sheekhe ali mu kuvuma nga abantu bakuŋŋaanye bwe bati nga sheekhe ali mu kuvuma. Naye nasanga nali tuntuukawo nesanga omwami ng'ali mu kanzu ŋŋanda ng'alina omwana omuzukulu bw'ati akasika akazukulu mwana jantugende nga ng'agenda atolotooma. Nengamba kiki nti abulwa ebintu biri wali ku nankani ku TV wali kakali abano nga bakuŋŋaanya banyumirwa nnyo okuvuma okwo nga bakutunda ku CD naye nga kunyumira nnyo bano ng'ate Juma yevumirwamu. Kati onagamba nti omwana jantugende kiki waliwo omusajja tasomesa bulungi yali sheekhe eyali asomesa Mungu amusaasire wakati akyali mulamu. Kakati namubuuza nti owaayi ono mutendeke bulungi nenga mutendekera bamutendekera Madiina nti kiki nti munsi entukuvu. Omusajja kyali musiraamu yagamba munsi entukuvu gyebatendekera ono nga kibi. Nagenda okuwulira nga nswadde nenswaluka ng'amulye ng'alowooza nti ensi entukuvu efulumya otya omuntu afaanana bw'ati. Nsi entukuvu waliwo byagala okuwabula oba oliawo wanyiigamu naye ono yawulira nga kisusse ate ne yali badde omulala naye nga tatuuse ku munsi ntukuvu. Ebyo byonna kwe kuswala kwe tulina. Oli n'ayimirira wali n'agamba nti n'abaagenze mu kino ne kino basinga abaaba